Honorable Balamu avuddeyo ku nsonga za Lily Puzzle ne Gravity Omutujju. Ono n'avuddeyo munange bano n'abawabula n'alyoka bagamba nti omukulu tasobya. Kino nno kiddiridde Gravity Omutujju okuvaayo munange olunaku olw'eggulo n'abeera ng'ate addamu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Olw'okuba nti no Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'alyoka alagira CBS kw'ossa ne NBS obutaddamu kuba nti nate abakuba ennyimba ze. Kakati no munange Gravity Omutujju okuba nti no yavuddeyo n'addamu Katikkiro Balamu avuddeyo ku mutimbagano n'alyoka abalabula n'alyoka abagamba bannange mukkakane omukulu tasobya mukola nsobi ku nsobi. Okitegeera no Balamu okuvaayo munange akatambi kano ke kamugjeeyo nga Gravity Omutujju ate munange asabula Katikkiro olw'okuba nti no yagobye ennyimba ze ku BBS kw'ossa ne ku CBS. Yaman owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ze bampita Gravity Omutujju bampita Wabuyu Gerson ze gwobadde oyogerako emisana era ng'opiininga nti nno nyimba ez'obuwemu eyo ndowooza owekitiibwa Katikkiro njawo kutangazaamu nti nze siwemulangako era siriwemula. Nze nkola music wange neteekamu art nga artist yenna kuba omulimu gwange kubeera artistic. Teekamu art neteekamu obwongo nembayimbira abantu ebintu ebibasanyusa owekitiibwa Katikkiro era siimanko kigambo kyabwe mu bulamu bwange okyambaawo era abakuleetedde ebibaluwa ebyo ne bagamba n'ebyokwogera bakukozesa nsobi. Siwemula siriwemula music wange tawemula. Ekirawo ekitiibwa Katikkiro nkuloopera nti endongo yange tebagizanya nku ku CBS oba BBS okuva lwe natandika okuyimba mu 2011. Simanyi obeera wali Katikkiro 2011 simanyi obeera wali mu bitiibwa ebyo byolimu era tayimbangako music wange CBS. Akatambi nno keeko aka Gravity Omutujju ng'ate ayanukula Katikkiro oluvannyuma lwa Katikkiro okulagira ennyimba zaabwe obutaddamu kuba nti no zikubibwa ku TV ne ku radio ya Buganda. Kaakati Balamu munnange avuddeyo n'alyoka abalabula n'alyoka abagamba nti muli mu kuwagibwa bali mu kuba nti no babawaga naye omukulu tasobya muli mu kukola nsobi ku nsobi. Bw'ati munnange wavuddeyo nga woli mu kulaba screenshot eyo mukwano Balamu bw'ate bwavuddeyo n'awabula. Kitegeera nno mukwano ensonga nno bwe zityo obweziri Lily Puzzle kw'ossa ne Gravity Omutujju bakyalemeddeko nti ennyimba zaabwe teziwemula ng'abantu bwe bagamba ate mbu ennyimba zaabwe munnange omwo mwe bajja ebyokulya bwe baayimba ebiri siriyasi ennyo tebaafunanga byakulya. Gwebikezo gwe gavumenti nnyoko Mbako wanatafiirwangako mirimo golooza ffenna twasoma obwalooya golooza ffenna bagenda kutuwa emirimu nga bw'obadde otudde ne bakyalibo golooza ffenna bagenda kutuwa mu poliisi nga bw'obadde otudde ne bakyalibo golooza ffenna bagenda kutuwuliriza kyansa eryemu bantu be batuwuliriza be batuyamba ate nabo abantu abatuyamba oyagala batujjako mbu tebatuwa bivulugwe nalyawo nakugamba gano mazina bagayita nkudi gwe wategeera ki nenkugamba eno nsujju gwe wategeera ki. Naye nga munnange ensonga zino zitabukidde ddala ng'oggyeko Minisita Balamu okuvaayo munnange n'alyoka agamba bano basooke bakkakkane munnange ate bano baalagiddwa bakyasaliddwawo nti tewaba promota yenna ababuukinga mu nnaku zino ate ze tugendamu. Ebintu bitabuse. Kaakati nno oluwulidde ebyo
Oluwulidde ebyo Kabaata n'avaayo n'alyoka agamba nti luno lukwe lwa kusuula ababiri bano nti munnange okusinziira ku Kabaata agambye nti Lily Puzzle mbu baali bamuyingiza NRM mbu n'agaana okulya ssente. Kakati bwe yagaana okulya ssente munnange kakati bali mu kwagala kuba nti no bamusuula. Katubeere nga tukuwa Kabaata ensonga zino abeere ng'ate azeeyogererako naawe osobole okusalawo okutuufu. Zibali bampaako ddiiro nti Lily Puzzle wakkiriza ngenda kufunako percentage ya miliyoni nyingi singa Puzzle akkiriza n'agenda ayimba. Omwana yagaana okugenda okuyimba n'agamba siva mu Kyagulanyi Ssentamu nze ndi ttiimu Kyagulanyi yagaana okugenda sente yazigaana nengala bano omusajja aganye sente n'omusajja sente aziganye. Lily Puzzle ogattagatta sente za gavumenti z'agaanye n'ebintu bya gavumenti ayinza okubaweza miliyoni nga 3 nga yagaana okugenda okulinnyayo. Omwana oyo Lily Puzzle kati banyiivu bagakatukulageko anti ngoloza lwaki bakireese mu Christmas wenyini nga booking ayina mpitirivu kitegeeza Lily Puzzle booking z'ayina zonna ayina okuzzayo ssente z'abandi ate bagenda mukwata senga alemerako bano abasajja bagala kukwata ku Lily Puzzle agendeko eruzira senga akuba show olw'empaka nga bamugaanye ne bamukwatiriza ogenda kulaba Lily Puzzle bamukutte kubanga ate bagenda mukwatibwa kisa bamulinako obusungu ojja kulaba Lily Puzzle bamukutte bamusanze ku show ng'ayimba ne bamukwata ebyaddala kuba balina essungu lyabwe kugaana kubayimbira kati ne musajja waffe Gravity just bamunyoleddemu ye Gravity bamunyoleddemu nga baagala Puzzle. Gravity Katikkiro amugaanye okuddamu okukuba ennyimba ze ku CBS ne bamugaana okuddamu okukuba ennyimba ze ku BBS ya Kabaka kitegeeza ne ku mikolo gya Kabaka nkuuka biki byonna Gravity bamugobyeyo Katikkiro abigaanye. Naye nga twebuuze CBS ne BBS babadde bakuba ennyimba za Gravity emirundi emeka ewiiki kati ezo ennyimba z'aba Gravity Lily Puzzle tezeetaaga eya yonna social media yokka ezeetumbulira kati okuva ogundi we yafulumye okuva omuliongo yafulumye bakamukuba emirundi emeka naye omuliongo tali buli wamu oyo omuliongo tebamukuba ku TV tebamukuba ku radio naye buli wamu waali yatuuseyo ati ensonga nate bwezityo bweziri katukujukiza okusubscribinga likinga tereka obubaka bwawo mu comment section. Ensonga za Gravity omutujju kw'ossa ne Lily Puzzle munnange zitabudde bannayuganda abamu bali mu kugamba lwaki bano bokaboka bemusonzeeko ate nga abayimbi bangi abawemule mu nnyimba ate nga abayimbi bangi munnange abakunamira ku siteegi. Bano no bavuddeyo abasinga ne balyoka bagamba nti wekuba kuba nti no tutereza tuleme kubeera nga tusosola bonna babeere nga munnange bagambibwako okusinga okubeera nga bavaayo okutulugunya abamu. Bagamba Lily Puzzle kw'ossa ne Gravity omutujju ne bagamba nti n'abalala bonna babeere nga ate bayitibwa abamu bwe batyo bagamba gavumenti temwekooya temwemalira na budde bemba mwagala okujjanjaba ekirwadde ky'ebintu by'obuwemu content w'obuwemu ali mu nnyimba ba bloggers mu controlling ekintu kimu social media platforms naddala ezo ez'amaanyi nga TikTok ebino bye mulimu ate tubabanize ku radio tubabanize ku TV tubabanize ku ebyo mulimu byabwerere omuntu ng'akyalina control ku social media platforms ze ajja kuteekako content yonna gw'ayagala ajja kuwemulanga bw'ayagala kubanga everything is at his fingertip ku simu ye togenda mugaana postinga ku TikTok kakati ba bloggers abawemula mbamanyi n'abayimbi mugambi abawemula kati musoke mu controlling waje bateeka content waabwe nga mu regulating era UCC musoke mu regulating content agenda ku mitimbagano nga TikTok kubanga kyo omuntu akola ekyo muyiwansana ku mazzi temwetawaanya n'ebyo ate simanyi tumubani ngibwe temuli
awo muli mu kuyisa mu kufuwa mu kisero mukka. Naye ate abalala ku mutimbagano bagamba kino ekyakoleddwa kituufu. Ababiri bano babadde basusiza okuwemulira mu nnyimba. Kati oba gw'ogwawa mukwano osobola okubeera ng'oleka obubaka bwawo mu comment section. Bwete tambudde badde mulabi mulungi alekuwe kumina ku Newspark channel. Subscribe nga like nga leka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weraba.